Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Kati zino poto esooka tugiyita crown. Eno crown we waggulu wano ku bwongo ku mutwe. Era omuntu anaakulogola mbakwata ku mutwe gwo waggulu. Oba omwakwata nvirizo oba bakokyatwala waggulu wano ku mutwe. Bw'aba bakuloze ku mutwe ebiseera ebisinga nga gwo omuntu oba n'empisa embi. Era kutegeera nti kati baleka bantu bandogo kuki okuvirana ku mutwe ku crown chakra. Era abantu abasinga abasabye ennyo oba abantu abasinga nti abakkiriza ennyo by'obuwangwa abebikangako ki ku mutwe kubanga ye lubaale w'omukulu. Kyentegeeza ku mutwe it is your biggest portal for your spirituality. Your top here. Era ne woyisako buyisa kati mukono we batujja kuyanga olutiko lukoze eki lukugenzeeko owulidde era oba oli eyo okola we bati isaako bati ku mutwe gwo jabuyanga n'obwongo bonna butadde omutima gwonna ng'oguwulira because this is your biggest portal on your body. Era okumanya nti guno nti kaŋŋambe nti bankwatamu nno omutwe gwange waleka lweba enviiri baazitwala oba kikyava ogenda kufuna bino ebintu wammanga. Era ekisookera ddala ogenda batolina kye bayita boundaries ng'onyooma abantu eyo gye bagala ofiire ng'onyooma abantu bakuttira eyo. Ese waliwo yambuuzizza lindako ewo blaka tumuddemu naye nga tunabuuza ku bantu babuuzeeko. Hey, so how are you? Am I on the boss? Nabulime Esther SC wanaku a talk with SC Media Uganda wamne Crack Radio www.com. Yes. So Crack Radio otusanga online radio then era fena tuli online actually nenjawulo nti fwali tubeera ku radio watu wantubeera TV visual wali audio wano visual but naye nga tubabuuzaako mmwe mwenna abatwagala. Thank you so much abatwagala ate era abatulaba ate era abatugoberera abatulabira wano mu Uganda. Thank you so much mukola kyamaanyi nnyo. Abatulabira mu Gulf countries mwe muli Dubai mwe muli Qatar mwe muli Oman mwe muli Saudi Arabia mwe muli ezo zonna ensi eziri awo. Thank you so much. Then America, UK, Canada, Oman, Norway, German, wonna bambi wosinza okumanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no subscribinga no likinga ate no commentinga. Yes, manyi nti buli lunaku tufuna abantu abapya abajja kweno platform otulaba. Thank you so much. Nyongera okugamba bw'oba muli mpya kweno channel, feel at home. Please subscribe. Okitegeera subscribe tubenga ate tutambulira wamu naye nga mwenna mbeebaza temujjanga okwo. Yes. Manyi abasinga obulamu butambudde bulungi omukama mulungi nnyo ate era nammwe nga obulamu tebutambudde bulungi nga mbwagala mufiiriddwa abantu bamwe. Sorry for that. Ebintu tebitambudde bulungi mu making the losses mu bintu ebyenjawulo nga business bambi sorry mweyongera okwekwata mukama Katonda buli kimu kijja kuba tekitayirira ddala bulungi nnyo. Naye ng'olunaku olwali tuli ne Musawo Julie. Musawo Julie, how are you doing? I'm fine darling, how are you? Obulamu bugamba ki? Munange bulungi. Bweyagala esi. I'm good. Yeah. I'm good. How have you been though? Katonda nkuumi. Amina. Katonda sitamu akwa enkuba. Beetonye ennaku zino etonyera ddala. Which is okay. Abo bakyentegeddeko nti balangiridde egenda kubeera nnyingi nnyo ate nga mbi nnyo. Oh no. Yeah, kyobalaba abantu mbu I don't know mbu kyobalaba n'entobazi babadde bazifuddeko nnyo. Balowooza nti ekijja mu maaso awo tekigenda kubeera kyangu. But almost the whole of Kampala ntobaze so fena tugenda kudda Masaka. Yeah. Masaka njegedde ku Masaka boys mabuzaako Masaka men omanya abo sibangu bakwesembereza. Mbalamusizzaako abami Masaka bazibu ngambadde njagala kufunayo omwami omanyi kati ffe basinga bakuyitirawo tawaana Masaka si balungi. Bade njaga Masaka bajinja balungi mu face naye empisa nazo bazina naye obeza bwe ziti zitya bakambwemu bayina ebintu byabe baagala nga tuyinza obutabisobola. Abami Masaka mujje mutuuli babeeraawo bayina emize gyabwe gyokka. Oh no. Naye nga b'e Masaka kale naddala abaami b'e Masaka
be there. Tubatumidde. Musawo Julie, obulamu ngabye butambula bulungi. Bulungi esi. Leero nzize wano ne tujjukira comment. Waliwo yabadde abuuza black. Black. Lwaki nyambala nnyo black? Lwaki njagala nnyo black? Anyway, njagala nnyo black. Black is my color, I don't know. Musawo wamu tumuddemu. Even black is a color of leadership, color of authenticity. It's a good color. And it suits her. Nina mumekera complain. Bayinza okuddaana natandika okunsalako omugambo. Babi mumusonyiwe, she loves it. Bayinza okuddaana wansalako omugambo naye nga black asibaako era leero just nkoze bubi. But I love that though. That is so cool. Kalungi. Kakola. Kalungi. Kati olinga bapidi. Leero okumanyagala black era mulimu black. Mulimu black. So, color is my color. So, tukiwesa. Kano tekabulako. Kalina okubeerako kano. Ka black kabeerawo. N'ebirala ne bitambula bulungi. Musawo, what's up? Nange tewali. You look so good. Thank you, my darling. As you usual. too. You too. As you, yeah? You too look so good even what to do your hair. It's so nice. My hair? Yeah, I love it. Omwana ali awo anti ffe tukolerawo Kampala wansi mu downtown. Twakola ebintu by'okwemenya. Ojja kumpa kanamba. Yakoze bulungi. Jackie mutumiddeko abeerako nnyo ku programs zino akola ku nviiri n'abatukola ku njala nammwe mwebale nnyo. Jackie bambi weebale tukwagala nnyo mukwano. Yeah, so thank you so much. Yes, naye ng'olunaku olwaleero engeri gye tubeera ku bintu bya spiritual life. Tuba tugenze buziba. So bino ebintu si byakuleekaana nga basinga bemwagala okuleekaana. Si bubi. Abantu abamu wetogera ku bintu bino omuntu ajjayo mu kifo ky'okulizoninga ayogera nga bw'alabye. Abeera ku bikwate matrix mungi, you know. So bingi naye tuba tugenze mu nsonga za mwoyo. Tugenda mu spiritual life, okay? So I will say ayagala okuyiga atuule wansi akakkane tugende tuyige. Leero olunaku lwali tugenda kwogera ku nsonga nga mbagambye spiritual life naye tugenda kumanya omuntu awona atya mu ngeri eri spiritual as in yes like that ate era omuntu alaba atya nti mulwadde mu spiritual life, right? Yes. So musawo awo tutandikidde how twashinyonyerako spirituality. Twabagamba what is spirituality. Ebintu bitasobola kulaba apart from the physical beat. So omuntu amanya nti mulwadde. Omuntu okutegeera nti oli mulwadde omubiri gwe masannyalaze jjukira n'agamba. Tukiddemu ekyo oba? Tukiddemu. Omuntu olina kye bayita obwongo, brain. Olina n'omusaayi. Bana leero tugenze live twalabye nnyo comments zabadde nnyingi nnyo. Noga tubeera nnyo ku masimu. Kyokka tubeera tuweereza. Katwabivuddeko kati leero tuli wano wokka. Kati tusomese busomesa. Kati obwongo, brain, then omusaayi tuguyita hemoglobin. Ekintu ekibeera mu musaayi kibifula omusaayi. Ekikufula ready. Omusaayi ready. Ekisitudde kawugamba nti ffe tuguyita gwonna musaayi nga bwe nagamba nti gwe nkuyise esi. Naye ate jjukira olimu bannabulime olimu ne bali abalala abasaidi ya mami. Siboogedde. Bamuliisa. Kati bano wengamba hemoglobin must specify nze nga sigambye ng'omuntu wabulijjo nti blood. Kati wengamba hemoglobin gwe musaayi ngeri gye gutambulamu era omusaayi guno guli nga gye tugamba magnetic. Then obwongo buli electronic. Ti obwongo masannyalaze. Kyetwa kibagamba omuntu oli electromagnetic. We are electromagnetic human beings because we have brains that are connected by electricity. Masannyalaze. Our brains are wired like electricity. Wire. From the brain coming down, all the connections are also like ngamba electricity wires, neurons. Those are like wires. Because bamaka fananyi wires nga zitambula. Even wagulu bastikangabe buno bwebwongo bo. Buzina buwaya bungi waliwo akagenda maaso waliwo otegere mukati ndabye waliwo akategeera nti osiza ide bagamanga nti ombiri gwe producing hormones, the hormones that help something to happen. Tikati producing hormones ngoli okotya
producing hormones ngolaba producing hormones buli hormone ina kyeyamba waliwo hormones eyamba emmere okubeera dissolved waliwo hormone kati ezo nazo ziva ku bwongo buno so if wawo obuzibu mu neurons zo zino mu buno zino nga ogamba mu waya amasannyalaze tigaba wano gajja kuba machamu era n'ekirala kati awo abantu kyebagamba bano nti omulogo kankiwandiike nakiwano kati kanti basomesa mu luzungu mugamba oyo science kati bwe mbaka basomeseko ne mu Luganda nga ekigambo kikunyonyola mu Luganda omulogo ajjira wanino ku masannyalaze go kubanga omulogo ye amanya anoonya waya gy'asobola okukola ki okusalako bw'asalako waya emu oba tokyaye oba olina ky'omiisinga for example waliwo abagamba nti banjodde ebigere have you heard of that banjodde ebigere meaning bakutte mu masannyalaze g'ebigere byo agasemberayo ddala olimba naawe kati kankikale katudde mweno nedda bino ebintu nange leero ndi muyizi okuyola ebigere oba otambula bakikola batya ettaka lebayoola spirituality nagambye it's bigger than what our eyes can see and there are some people their parents have been teaching things that their eyes can see since they were children. There are people wali abantu abaliyo nga bazadde babadde basomesa ebintu by'omwoyo kuvanga bato tebamugamba naaza amaaso bamugamba wejjeeko ebintu byewala by'eggulu meaning ajja kula nga azuula ebintu by'amaaso more than what the eyes can what see. So tuyina levels katikati kangambe nga bagambye obwongo bwo masannyalaze omusaayigo magnet tudde wali ekyokuyola ebigere jeeta kigenda kudda bulungi kiko kitegeere ono omulogo wajjira n'ebigere ebigere awo tujja kujja kati omusaayi guno gwe tuguli magnet tutegeera nti obwongo masannyalaze our brains are wired with electricity yes paka wansi mbigere ddala then n'omubiri n'omusaayi guno gutambula mu mubiri gwo gutambulira gwesika bwe gutinga magnet guconnectinga era guno omusaayi gwo kasitera nagwo omulogo agukwatamu awajja kuwa kyakulya awo nagwo alwanise magnet no jukira magnet ziriwe ziti negative ne positive zikola ziti do they attract do they science semujukira then waliwo negative ekola etya bro negative zikola zityango zigasi like poles attract and like poles repel. So negative fena tusomera wamba nange ebintu bino njaga tukomye ebintu etwerabira mu science mu math tubikomyewo mpola mumanyi omugaso lwaki waliwo foundation mbuto waki mwagenda kusomero kwangu osanga omuntu aganza okusoma tekulina kye kwanyamba naye ate bw'okugatta mu bulamu bwa bulijjo kanyagala mugatte mu bulamu bwammwe obwa bulijjo kutuyambe olimugamba bandoze kubanga tumanyi kugatta kanoko ko omulugu yakamanyi ate abambalugu tebaasoma kale tugende tweyongere kale negative plus here okay negative plus positive simanyi they attract yeah unlike poles attract like poles repel okay kati guno gwe musaayigo omulogo wagukwatamu you can repel you can omulungi ajja ku attracting omubi ajja kola atya repairing kyekyo obwongo tugambye amasannyalaze namwe mugamanyi bw'ogasalako wayemu oyinza okujja n'okukwata ku wayendala nekukuba kati ngenda balaga engeri omanya otya nti kati lubaala nnuma how do you know you are spiritually sick so since your brain is electricity then that means every electricity has a switch ti kati buli omubiri gwo buli part waliwo switch y'obulogo waliwo switch y'omwoyo there are spiritual portals on our bodies. Tuli mu class nzo muyizi asose ku table kati yino bodi njagala njiweereze na kumpi Brian tuli fenna wano oli okay kati tuyina kye bayita spiritual portals on your body omubiri gwo waliwo ebifo
ebisobola okuyitwamu emizimu n'ogamba nti nalogeddwa naye ng'ate weebuuza abalogo bayiseewa kati olina okumakinga sure these portals are protected ate omanya otyo ziprotectinga omanya ate kati poto yange ezigule omanya otyo giggala kyetugenda kati okukola ki okuddako ebyo bino biwandiike tukubanga kati nawe ojja byetaagamuko kati wano eno tulina poto z'omubiri ziri poto 7 omubiri gwo emizimu oba katugambe abantu abawabweru nti Esther okuattackinga alina kujja nankuba oluyi nagambye Esther tali yekka Esther abantu abamulimu basobola atya okuattackinga nze bayitirawa kyeŋŋamba nti nfuna atya ebintu ebitali byange okuaffectinga. These are the different portals of your body where spiritual things can pass. Omubiri go ebintu ebisobola okuyita ziri 7 era nga wolaba agamagumba agakuli okuva ku mutwe paka ku mugongo gali connected nazo bwe ziri ziba connected with it ziri meka 7 ezo 3 yeah 5 mukaaga 7 yesembayo yino kati zino poto esooka tugiyita crown. Eno crown we waggulu wano ku bwongo ku mutwe era omuntu anakulogola mbakwata ku mutwe gwo waggulu oba omwakwata nvirizo oba bako kyatwala waggulu wano ku mutwe bw'aba bakuloze ku mutwe ebiseera ebisinga nga gwo omuntu oba n'empisa embi era kutegeera nti kati baleka bantu bandogo kuki okuvirano ku mutwe ku crown chakra era abantu abasinga abasabye nnyo oba abantu abasinga nti abakkiriza nnyo by'obuwangwa abebikangako ki ku mutwe kubanga ye lubaale w'omukulu kyentegeeza ku mutwe it is your biggest portal for your spirituality your top here era ne woyisako buyisa kati mukono we batujja kuyanga olutiko lukoze eki lukugenzeeko era oba oli eyo okola we bati isaako we bati ku mutwe gwo ojja kuyanga n'obwongo bonna butadde omutima gwonna ng'oguwulira because this is your biggest portal on your body era okumanya nti guno nti kaŋŋambe nti bankwatamu nno omutwe gwange waleka lwe enviiri bazitwala oba kikyava ogenda kufuna bino ebintu wammanga era ekisookera ddala ogenda batolina kye bayita boundaries ng'onyoomanyoma abantu eyo gye bagala ofiire ng'onyooma abantu bakuttira eyo ojja kwesanga nga you don't have boundaries for anybody abantu bali wano boogera nojja noba interruptinga ojja kubanga oba mulina kyemukola oba tolina boundaries omuntu yagamba jangu saawa eziti gwe oyagalidde ogende ewuwe oba otandika okukola ebintu ebikugobya mu bantu for example you have no boundaries kyekisookera ddala olutwe yes toyina boundaries mu Luganda lwebayita olutwe era wadde butuufu nnyo kyebaga toyina boundaries kyekyo batandika okwegobako olina olutwe ne bwokola ebirungi bitya era batuuka ekisa ne bagamba byonna ebirungi ne babijjawo ne bateekawo ekibi olinaga onokola enju n'ogamba oboneka mbe n'owo omuntu enju n'agisulamu omwaka mulamba naye lwezza omuyombesa lwaki teyasiimudde ekyo kye bajja okumanya kyokka bino ebira tebajja bijjukira manya omuntu bankwatamu nno ku nviiri solution tugenda gifuna later kati bw'omanya wano nti olina manya otandika okwenoonyerezaako tandika olwana tandika okwewala kati kubanga okumanya okwesumulula kwonna kutegeera buzibu nti we buli bwatu manyi buzibu olwenzo olowooza bwenti obwendi oba nze abayagala babeere watayagala bakole ki bagende gwatoboloza I don't need people yeah and you be thinking it's your lifestyle it's you kumbe oli muloge and people who usually do this to people are usually people who are like step parents. I don't know why they do that a lot. Professor. So olabanga bibuyo kateli akusiima or you're trying your level best to impress people, then in life you're not supposed to impress anybody. People who love you will come to you and those who don't love you will reject you naturally. But people who don't even like you come to you ne bakozesa nyati ne bakwogerako olimu olutwe bakwatamu ku mutwe katandika okunotisinga bobola bogenda kunyuma muntu weewale ogenda obo olwanisa omulogo kubanga obulogo binalwana na bwongo obwo for the start va kubino ntibagenda kubogena mu ddwaliro dokufuna dagala biki wona tandika ogenda yes wona genda mbasawo ate abamu ababi nga bwe mbagambye waliwo omwino olina muno omusayi waliwo positive neki ne negative abasawo bamu ebitone bye muyina tebabirina babyegomba bagenda kikubbako bakuggyeko olutwe akutwaleko ebitone ebirala bino by'olina wano wansi
eyalina olutwe lugende natulabe kati katujje ku birala waliwo kye tuta forehead kyekiddako okay. bayinza okujjako olutwe ne bakuba ekya forehead wano we bati ng'olinga ekintu ekikwetimbyeko toyina vision ogenda ne bigenda olina oba wadde ogenda mu town olina kubira essimu nagamba waayi mbadde nnoze ngenda kulima nga nawe kati nje tugende tulime eriiso lyo lino eriraba mu maaso baba bali bisse your eye that sees what you cannot see nti bwenzibiriza bwe bati nkyasobola okumanya guno waliwo omuzindaalo ate gwa red wano waliwo ki ekitabo nkyasobola okulaba kubanga nina byenna recordings kati gwe lino eriiso lyo baba bakoze ekibali bisse oba tokyalaba eriiso ly'omwoyo abantu abamu kye bajja okuyita bajja ddiwa erinnya lingi sagala kwogera amanya abantu bebadde mukozesa naye okay yo third eye ndi mu kiraasi oli mugezi nno leero sijja kusobola kayo tikyogenda mugoba era oba mweno third eye oba delusional it's a bit good for nowadays for Gen Z's but delusional can lead you into trouble. Be delusional in a very diplomatic way. Delusional kyekitegeeza nti gwe kaŋŋambe bakugambye wabweru eyo nno waliyo omusota gukola ki guluma n'ogamba gwe Esther nze Julie kaŋŋendeyo ngulabe gunnume ntegere nti ki gyeguli lwaki obuŋŋaana kyekyo forehead yo bagikwata n'ekirala sabotage ekigenda mu maaso gweoyagala kikole ki kirekeraawo babanyumya ku bino ng'okyusa emboozi bano babanyumya ebigenda mu maaso gwajja naleeta ate emboozi bajja ku mulamwa kubanga baba bakutokekako kino ekintu mu maaso go kirina kubanga kiraba obwongo bwoli bulowooza ki mbwonoone bw'olaba ng'okitandisa okujjira manya bakwata kino basobola batakikola ku bantu kyo lwaki ebiseera ebisinga kale sigenda kyogera bubi amakyaki gatugira bwe bati nga batukola ki nga batubatiza nti kale obeera delusional mu Christ nti kale gamba kanfulume ngenda omusota gunnume kasita Yesu ali nange oshtegera to give you that delusional but still it's a delusional you're risking meaning obanga oli mweno level whereby someone has maybe binobitera okuba maybe nga abantu bakoowa n'okukoowa abantu abakoowa mu group they can make you look like a sabotager nti omuntu n'abagamba natanga Esther yonna abeera buli kiseera bwe mba ngira binjagala okukola nnemesa Esther ngenda gezaako okukola ebintu bye ninkola mu public then onnemesa abantu bakole ki bagambe mama bulijjo omukazi wattu kyagamba so obeera n'akazaako bwoba nga bakwatamu ku maaso wano era babikola nnyo babasala ne bateekamu eddagala abamu abamu bwe bakumu ekyenyi ne basigaza obwoya ku jirita ffe babitukoze nga tunakusoma bya mwoyo naye tubazudde abantu tubamanya babitukoze ne tubasonyiwa ate bw'osonyiwa nakyo kirungi ateekamu eddagala kwamba abolooza kumwa kyenyi akunyiriza olumala okumwa ekyenyi wetawo weeks 2 ng'olina empisa embi kirasi ya leero eddakaawo tebatunywa ku byenyi leero mulinde eddako ya throat eno yo bakuloga obulago ebiseera ebisinga obulago batera bubaloga nga either omuntu oyo mwogeddeko ekibi naye nakukozesa kamwa n'akuloga n'agamba naye omwana oyo akoze kino dadadada oluvaawo ng'otandika gossip omuntu yali tayagala lugambo ng'otandika kubanga muno mu lugambo ojja okufiira bwemajja okudya omulago wayagala ofiire eyo oba bakukyayireeyo omulimu gwe bagugobera eyo omuntu yali tayawuliriza lugambo otandika okuwuliriza olugambo kumukumu era omuntu atera akuloga olugambo asooka kukuleetera lugambo ajana olaba omuntu gwe ayagala kunyumiza ebintu ebikwata ku bantu meaning ayina eddagala lyakoze naye nga bamugambye akuseducing akutandikiza ng'emmotoka bagisindikemu baleke bakuma ekisumuluzo so anoonya ngeri gy'atandikirizaamu so mwewale nnyo abantu abajja nga aleese lugambo buli kiseera baba balogo abantu b'eŋŋamba baba aleese ayagala kukuloga naye ng'ayagala kutandika switch kati wakukoma bw'otandikira kati nze wegujja ne kugamba gundi omubiiri alina empisa embi neŋŋenda bw'omuntu wonna gy'omulala ogenda munyumiza ki ogenda kunyuma byennyumiza lugambo ka switch ogenda kwongerayo manya bakukwatamu n'ekirala oba hash mu njogera olimba naawe yes olowooza nze bwetyo wenjogera for example ojja sanga omuntu omugambe tonyumye gwolowooza onyumye
enviri zombi oba kale byogera nnyo naye nga tomanyi kati abakimanyi abakuze mu mwoyo bagamba ha ono bamuloga akalogolo kano akaluka edoko oli baba bakuloga era abantu agamba ze kintu I just speak it the way it is, you know what bakuloga wano neddala dango ina akajanja family member batiro kiroga kino olime kwogera byamba bya family kwa nagambye family secrets are kept in blood. There are some people cannot keep a secret tebayina mizi. So kati family member bakitegeera ne bakuloga bine ebyokugospinga meaning someone will kill you because of this so that they want to keep something or someone will hate you or someone will not attract you. Omuntu yanikuisa okubeera naawe waka ngagambo yalina obugambo wala omukisa gwe bugenzi oyeyogeza kumbe ekyo dogo bakuloga naye tumanyi osigala ogamba nze bwentyo njogera bwogezi nze bwentyo kumbe ennaku yo yonayo netandikidde ku ekyo then this your throat chakra is blocked. Omutima tuddeko wali Katonda wali abantu aboogera ebintu ebyo wali nagamba nze I'm just open minded I just speak what I have to speak oba onyiga n'onyiga nze kiri nti kigambye dogo oli muloge. That's why you don't have friends, that's why you don't have a job, that's why you're broke. Ebizo ojagamba genda mukama kama njagala sente naye nga munange bakuloga okukola kya hashtag nga ne wona nigeze omuntu yani kuwadde omu chance ogenda soka muvuma boss wo olimu ololeka banaye nakunyeje naye ka boss obo kala kaino kaino obugulu. Yes kati boss wakuli atana abaguwadde tasobola nabadde ku musala wagulu ogenda kukka anti uli dogo kali kutomanyi goja sigala ogamba nze simanyi zibu kyange ninge yakuloga yaloga ki throat oyugira nnyo kati waliwo n'ekirala olaba esibintu twali tukola bino ebyeyuko okutwala abantu ebweru bibadde biri stark kubanga omuyindi yabadde ki prime minister that Indian guy. I don't know why he was so bad to immigration. You try to send people, I train carers who are very good. When you send them, their COSs were cancelled and all that. So my boss was discouraged. Omanya abaana be bakansolingira COSs banvuma. Ng'omuntu agenda okutwala eweero ali ku planningira akusomesezza. Omuntu ayinza okuvuma n'akuvuma and you even regret for having wanting to connect people to UK. Now imagine this thing now opens kati omuzungu yazze twafunye omuzungu ati sinateereza n'agamba tetugenda twala abantu Rwanda tetugenda kukola kino tugenda tereza immigration kati bagenda tudamba tugule tutwala abantu ebweru olowooza oyo omuntu eyanvu magiri gyonna emyezi egise omwenda n'amulowoozaako no impossible okitegeera kati kisaana no nga nze nkuze mbwongo ne ngamba owaayo osanga yali hat ate ne babosi bange bajja kumbuuza abo abakuvuma oteeka baaki ku listi kubanga screenshots twazigabana oba okitegeera awo oli muloga kati logamaze sinangezaako okufuna visa naye yagaana ne musawo yali alina okutwala mu 2000 wamuvuma mu 2002 ne mu 2004 n'atwala abantu waliiko okitegeera ne patience oba togirina by the way with this obanga oyogera nnyo oba tosobola kuwuliriza muntu oba owulira gwamanyi. You don't care. You don't, and you don't have any patience in you. Omuntu ajja kugamba lindako kale weeks 2. Waitawo ina kunyango mukubira amasimu kumukumu. Omuntu ajja kikuwako ejjeko. And they will never help you. Nenga oli muloge olodo mulogo abagamba wali olowooza oyina amaanyi. So control, be patient in life and control your words and think before you act. Ekyokola tugenda switch endala bagiyita mutima heart. Guno omutima ate gwo muzimu binnyo bakuloga omutima kibi. Zino zonna ndadde ngenda kujjira kimuziyita ndwadde zaki za basira njadde za balina ekigambo kibukosa kinakoseza from a start. Olumbe lukuluma zizino ennyimbe era omulogoza ajja okudipendingako bajjajjawe bagenda okudipendingako kulabisa zino zennyini era zino okulabisa bw'oba ina senga wetayagala taatawo agenda kulabisanga oyogera nnyo ebitakwatagana naye kati bw'okiraba ngo era yogera nawe n'obwongo ogamba senga si essaawa ey'okukyala ndi mu meeting sokondeke okitegeera because you sometimes you'll be acting things when you don't know you acting like zewentyo bwendi no you can control anything. Tudda ku mutima no baba kuloza omutima ate wabi oba toyina mukwano sigama toyina mukwano awolaba abantu ng'ababi nga si babi kubanga nawe kenyini toli mulungi nnyo kisuse nifina tuyina ups tuyina downs bikie naye kati kasi totandika okwera abantu goli mulungi nnyo n'ate bona bakunyizizza bonna babi unlovable toyagara tosobola kuba you don't love yourself. Why would you say no one loves me?
Kyogamba bango wabata kwagala owaguzewo ebintu. Kyogamba yetyandiganye biguza. Wayogede nayo tyandiganye kuddamu kubuuza. Ensi abantu bakwagala era ofunayo abantu olunaku ajja okwagalamu olunaku. Akugambika list gyebaliko esi. Nga lero bukirino nga Julie Musawo webale gyebale biki. Oba onjagala naye nga tojja kungamba Musawo I love you I love you I love you. N'ojja sanga omuntu tebamugamba nga ko you smart. Obulungi ote babulaba omutima gwo bagubikkako ekintu. So your heart is blocked. Ojja kusanga kyanga you unkind. Nga ne bosanga akana kakabo otunulego maze bwenti obwendi. No, every human being we care. When you become unkind, ne wasanga omuntu agudde ku accident no bwatuka no seka. Ata ositu. Wano oli mulogo. Wano bakule oli muloge. Najja yesimwe. No kwata. No kwata. Manyo oli muloge yo unkind. Yesimwe kwa. Mufanya kutaasa omuntu. Ojja kwata. N'ekirala abantu asinga kye bayina jealousy. Omuntu ayinza okuloga ku mutima alogo okwagalako. Omuntu yali agaliza abantu ngo bagambe ekintu ekirungi ekyapeninze ku mutima omutima gukutyemka. No ulyango ebintu bikujidde mbonge ebyokuyiya olimbe okole kiki manyo olwomongo buli woyongerayo plan y'omulogo manyo omuyambi okugikukkaleza oli kumpi obulamu bukugwa wansi. Naye kasi toto noticing nti lwaki ategereseje weeteke mu fake love for that time. It comes onagambye obwongo waffe bwakulimba. Wegambe sanyo Esther kifunye ndoza nange kinakola kinajja mukama bali kitusa ko Esther munnange gwetukwata don't make it so nti oli obuchayi bunjo oli agala nakutuga Esther bochuli atukumutima manya omulogondeka toyinawo okola ki actually oyagala ku jealousy kati togeremu jetero okubeera as in tubeera ku social media. Yep. So you see people, couples, inagamba abantu bayanjudde bawasiza basekana byesa sachina bani trending tears au manyo dogo bakuloga you find someone agala gwasoso okulinnya ennyonyi oli muloge oyo muyimbi yeraga mbu babufunyano bwakabi bwafudde wakabi ku social media ostegede bintu ngebe. So muri balogo era kasitola banti babaloga sorry bakuloga nekyo yoba nti kangambe olabo otambuza amagulu. Imagine waliwo omuntu atalina amagulu. Imagine naye akufiringa ko jealous but they don't. So gomtima gwo ino okutega ngambe at least nze ninachi amagulu gange at least nina bako nekyo webaza mu nsi. So tojjako kino ekintu ky'obutayagaliza era baba bakuloga omutima oba oli codependent okozesa abantu. Obo yagala munyambe eto inakyowa for example bera ne mwanyo kwewaka yakuliisa yakusuza yakolera buli kimu tosobola de koza bintu tosobola de kwera ngugamaze ndi mukulu obo oli mukulu autosaanawo gendo nonyeka walaje basobola okukuliza era ino okukakkana mu mutima n'ogamba mwanyinaze wankodde kino nange kamukolere kino akalimire ko nanga kazise kankayiseeyiseemu engeri gyandabirira awo manya toli muloge n'ojaleta omuntu ewakangwa gwe omujjanjaba bulwadde mbu diabetes kumbe bamuloga omutima nga kyekirina omutta mwina omukyawa n'abeera yekka n'afa kubanga agenda bakumenya muba mugula ekintu ne waba alina akakadde nga tasobola kucontributinga ku biiru era kasobola nga sente zireme manya eryo ddogo tandika okwesumulula osente buli bwoziteeka wabweru nga zidda ate oba ne banno nga waliwo kye bakoze nawe gezako okuba enonyamu wooyongerezaamu amagezi go awo bolaba nti ndi mukumulamu asiri ku ddogo naye tubeeranga babiri ne Esther nga nze zekka agenda weeba ati Esther ali aliwo ati gutolowooza nti eryo ddogo oba olina nakuluna kyonooyongeramukko bavuga mmotoka bayitaddemu amafuta bakoze eki kati gotandikawo okutereeza jjamu ebikyafu mu mmotoka bagambe nze ndesa akaveerako ebikyafu bana kutumira nze njagula kasooli webuzeebuze oba gujjayo mangu ettaano gambe ettaano zizino ez'amafuta ze mbadde ngenda okulinnyamu buli bwosirika bwoti nogamba akakoto kata nofuula abafaala afe abateekamu dogo oli ku tebo y'abanno otudde ku tebo baguze ebyokunywa obamanyi nabo beeyiya n'osooka oleta akagiraasi n'onywa olwo batandisa okugyako emikwano gyo wonaavaawo nga boogera nga bagamba oyo omulabye tabaako kake essimu tebakyakukubira ate nziramu okukubira actually I have a friend twayawukana naye just bwetutyo nga ndaba nze wenteekamu tateekamu oyo aba mulogo ebiseera bisinga omwejjako kubanga after sometime agenda kuleetera obusungu otandika okumugeya
ojja nawe dogo beri ku affectinga kyo kibagamba nti abantu tulimiwaatwa nti omuntu abamanyi embeera nnyo ne Esther natasobola kundoga agenda kukozesa Esther akuloge andoge kubanga agenda kukozesa agenda Esther obukyayi bwabundeetere nange bwengenda okukola ki osigaza ye eddogo lyayiseewo dda. Exactly. So wanino kireta kikyota codependence nga gwoliawo n'oboka ngambe munnakuyambye akuwereredde omwana school fees amtutte mu ssomero tosobola kugamba omwana obuwaye holiday gende wa anti oyoze ku ngoye omusiimuulireko ate olinze yakuba essimu abaga muweeza omwana asiimula kimugambe amukozesa olwo mmanye muli baloge kikiba kimuli mu nnaku gye mulimu wokitegeera nowona kyasanga ng'oli mugagga nnyo olina ssente n'okyaza abaana babanno mu nnyumba nga fridge balina okugamba kye bagenda okulya nga ssente naawe omanyi oziina ezisobola bifiringa oli muloge ndi n'ebinaavunda obikaayanira ku makya ne bivunda eryo ddogo tudde wala tugenda katuyita plexus solar plexus zino amawuggo ago wegegattira wansi ekyo kisika gwose kikontrolinga paka wansi ku lubuto bwe tulira emmere ekireetayo contraction weight emmere bagiyinge bagizzeyo bwe gito omuntu obakuloga wanino kye bayita solar plexus ate wo wafu nnyo abantu bagamba nange mpulira ekintu kinsimbe mu kifuba sisobola kussa wali zukuseko mu kiro ne weekanga especially between 3:45 in the night no uliange kintu kiringe kikutudde outside yawo makati ga mawugwe if your lungs are that side here your solar plexus era jakusita nga abantu abalina kino ekizibu togenda mutoyi mukazi wattu mutoyi ogenda mu mulundi gumu olumu togenderako ddala olumu biki era abamu akalabiriza n'ogamba yali obutwa yakola ki bwebyo kati wano babasinga okulogera ebyo butwa bikyebyo bintu bikulemesa nti yazimba amagulu bannange bamuloga oyo gundi nazimba amagulu kutandikira eno waggulu naye bagezako omujjamu amazzi plexus bakutte mwana eno otegeera otya bakutte bakunywezezaamu wano wewali amaanyi go ag'obuntu era abantu batugamba abaganda gava mu kulya so omuntu bwakulemesa okulya n'okufuluma obulungi aba akumazeemu amaanyi era obulwadde obusinga kansa biki diabetes pressure bwe basinga wano okulogerako kubanga ekintu ekisinga okuggulwa ffena kye tulina gwe mumwa gwe gusinga connectinga ne plexus eno so buli bw'oyogera ennyo ojja kubira simu wayi kanzijeewo akuleetera emmere olye mu kiboozi onywa akatwa so solar plexus neki n'akamwa biri connected kati diabetes taliyo mu Luganda teyaliyo kati lyo abedda tebalinanga diabetes fe tubiwadde mannya buli kimu ekiriwo edda kyaliwo lwako katuyisa amanya amalala tubiwadde amanya tugenze tuwongerako nga bwenkyogere kati luli wali amanya oyina amanya gwomange bayitanga bingi nnyo kati kakolenge AIDS sirimba muyitanga ate simukenenya oba mukenenya because balanga kati mukenenya kiba kibamitanga mukenenya yalinga sirimu ye multiplyinga mu ddakiika ejo neera balina eddagala lya sirimu mwana wattu era muntu watandikanga okumyuka emimwa niwatandikanga amaaso g'okukyuka kala otandise okwogere naye obogenzekanga okwogeredde batagamba bati tokyalya bulungi clean your diet. Get your viral detox things. There are things that can help with viruses. Google. Chogama mukama bwe yakutonda ng'oli bwerere yali musuti yakuterako ku nsi bijje naawe biberenga bikuyamba. Mukimanye ensi eno gye tulaba. Buli bwetambula we bati kyetuyita seasons fera kwa twazivaako. Buli season mukama alina ekibala kyatuleetera ekino tuyamba mu season eyo. Nti bwe tugendera mu season endala nga twetegese. For example, bwe nkuwa ekisero nengamba omwezi ogujja mugenda mu emiyembe gwe kisero n'okireka ne kigenda emiyembe egyo nasobola gikwata gyonna gy'oyo yeetaaga nefesizo ntuzibuuka emiyembe gyajja ne gigenda amapapaali gajja ne gagenda akakamuli kajja mulundi gumu mu mwaka lwaki kajja mulundi gumu mu mwaka twali tukyebuuzizzaako mukama teyatusindika na zino engoye ze twemalamu nti ngula engoye za bbeeyi nnyo nope tetuze yatusindika I want classy I want to be classy. You're going to have your classic clothes. If you don't open this chakras, you're going to end up unhappy.
ngoyambadde ngoye ennungi ezebbeeyi oyambadde zi baza Gucci Dior before you wear your Dior clean your inner self balinsiaga clean your inside part. This is your clean here, then you can afford Dior. If you can't clean these things, then your Dior will smell after some time. Okay. Because you wear Dior and someone will be like, I hate that lady in Dior. Do you hear that statement? Make sure someone says, I love that lady in Dior. Because you've cleaned up here so that Dior fits you. But, okay. So, kati waneno womanyira nti munange baleka nno bankuttemu mu praxis. Esteem ye egenda kugwa kubanga buli bwoli obubi omubiri gugenda kukyuka format. Omulogo aba succeedings. Omulogo buli kimu akiroza akimaze. Omulogo buli kimu ndaba yakirogaalogadda. Becoming an powerless. Kubanga jukira amaanyi energy giving food tokyaziyagala bikuwunya abameza nakugamba nze ddoda mpunyira bubi nnyo ne nakati. Okimanyi tu edda mu Uganda ffe twabanga n'eddagala ly'obulamu. Let me bring this to you because people don't want to put money in us researchers, but please do. In Uganda, we had medicine of life. Can I explain that? Tree of life. In a platform, tree wokunyonyola abantu. Paka kumacha, basugo feto ogenda paka kumacha. Bawe ddagala bannange linaatuwonya bino byonna. Ebirwadde tutandikire ku eryo. Dibawi. Diri mu Uganda. Baliyita batya? Diri wano mu Uganda. Anti baliyita batya? Moringa. Wawe yangamba. No. Actually, like sorry, Chirimi. Sorry, himself. Yes. Waga mweyogezaachi. I remember seeing that comment. But Moringa yakajja wano juze Kampala. Oh, that person is new. Buli family ya Uganda waliwo president wa Kabaka yajja n'abagamba buli mwasimbe Moringa tree. Nga bakakizule Israel that was that life-giving tree. Moringa has more vitamin B12, vitamin magnesium. All these things you need in your body in plenty. Moringa, one spoon of moringa can give you enough iron that you can have with five bags of that folic acid you were telling me. Yeah. One spoon of moringa is equals to 5 bags of over 100 tablets for that iron. This I'm being serious. People stop taking moringa very serious. In Uganda, no one should even be poor. Because moringa trees are everywhere. 1 kilo of moringa is around 8,000 to 20,000, depending on where you're getting it. Edio de dagala mukama lyetuwafa no mu Uganda. Ne bajja ffe bajja balinoonya ku very wonne gye bave South Africa bajja batindiga olugendo. Banoonya tree of moringa. Life. Moringa tree, we have it here. Abatamanyi powder oyo gyali, please contact Essie and we can get you that powder. We can even mix it for you. Netwongeramu ebirala byewetaaga oba waloge baluno olubuto oba oli atogeta fuluma togenda mutoyi abakyalo olaba ozimbye muno ozimbye wano mikono bambi kubira ku esi oli muloge wajjo ate ne ddogo lirwawo nnyo abasinga bakuloga oli 18 weyagadde bba wa munno oba wakazaala bana babiri n'ogejjanga n'enju tosobola giyitamu ne bagamba oli nnomo nenga yo not nga nawe oli olina ekintu ekikusitudde ekikuzitoya otambula kuva wano paka wali nga tosobola kussa bakuletera emmere olumungu oyagala sesema nguli emmere kusesemya oyinza ogenda mu ttooyi n'otuulako nga tolina kyovuddemu naye nga olunaku lulamba tolina kyovuddemu ogenda kwebaka otulongo olulya emirembe tokyalina ebirowoozo byo bigenda fuuka birowoozo olw'omulogo alikola kasita birowoozo byambuka nga wakwata zino zonna practice azigotta kyo kinabagambye mwegendereza ebintu ebiyita mu kamwa n'ebintu byemufulumya mu kamwa because it's what will connect to your energy, your power thing, your power switch. Power switch, your solar plexus. Solar musana. Yes. So it's called your solar plexus. Center eriwano. Kasita tofuna bintu biyingira muno binakusa kubanga bwofuna muno vitamins ne ziyingira bulungi mu mubiri gwo. No digestinga bulungi. Zijja kuyamba bino byonna ebyalo okukola ki? Okola. Ne oba wali muloge kali nga bakuloga boundaries. Kasita onalya moringa no ne biterera n'olitekamu ne minerals endala. Moringa will help you ng'oliwa naye yongera tulina ebirala by'olina okwongeramu, which I will also keep telling you. Tandike ne moringa. If you're taking your moringa, ogenda nge tutandise okyuka weebakamu, ogendako mutoyi, okolako ki, then that means you're trying to clean up other. Kati tandika okunotisinga bakwano bange bazze, awo sijja kuyomba, sijja kugeya.
because ejja kwanguyiza okutambuliza obulamu bwo so that you can be clear in what you're saying and thinking. So if you want this, please contact Essie. Tugende kweddako. Tugende ku ndala. Tudda kweddako wanino wansi eje bayita sacro. Sacro eno eyina ebyayo. Oh sorry. Anti no genda wandiika ebirala. Kati sacro eno eyina ebyayo. Eno sacro bugamba nti olaba nga boni yaffe bweva waggulu gundi nga olaba spine yo bweva waggulu weekomeraawo awo kale kangambe ewali our private parts ewali ezo socket ebbiri ezitegedde eziri awo ebisambi bwe byegattira kati waliwo awo makati awo waliwo switch naye endala. Eno switch eri very emotional. Eno switch eno mugirabe nene yesinga bwe bakuloga wano bwe bakuloga yo sacro switch bwe bakuloga switch ya wano wansi mwana kuba ku bisambi wano makati g'ebisambi paka waggulu ku kundi awo mutegeera wa mumanyi wa wano we bakuloga ba manipulative fukamira yimirira nze kojja nze anti nze mukwano sawa ntu bakwegobeko nze musajja nze mukyala wagana maka that is my man oh this is Mr. Boo I'm a Mr. Honey manyi oli muloge wajjo meaning they're helping you omanyi kamba sese bwoba n'ekintu ekirungi buli bwogezaako kiteeka mu nsi bagenda kibikka bwoba n'ekintu ekirungi ensi n'ekikulabamu n'ekiteeka wabweru ejja kiprotectinga mukadde mwako musawo bwoba n'ekintu ekirungi n'okiraga ensi ensi egenda kyonoona eyagala byonoona teyagala birabako naye oba n'ekintu ekirungi ekikulimu n'okisigaza ensi n'ekiraba n'ekiteeka wabweru ejja kiprotectinga kubanga kyansi kyabwe bakyezuulira naye oba gwe weezudde ne weeteekayo manya waliwo ba research abalala abaagala okulwana balina okujja ate ensi eyinza obbawuliza kubanga enjogera eyinza obutaba nnungi weyogera katono n'olekaawo waliwo ajja n'aleekaana amanyi tulizibu n'abantu abaleekaana abo abantu balowooza okuleekaana ate kwe kutegeera si kwe kutegeera era kyebalaba waba omuntu omu yangamba ekigambo nti ensi eyo n'ensonga abantu abagezi basirise yes ate abasiru boogera nnyo kati natina wali nalowooza nti yategeera yes ate n'ensi etandise egenze ezukuka va ku biri ebyedda nti abantu bali tebate naye kati ensi egenze ezukuka abantu si basiru abantu era kyongera kibawoninga abantu abali eyo abantu bannange balaba munno waaleeta emboozi ng'ayenyumyako nagamba nze Esther naguze emmotoka empya era bagiyita Subaru bambi tovaayo n'ogamba nze nina Range Rover 5 oli muloge buli muntu aleeta emboozi oyagala leeta yakasingako oba akafaanagana teri akusabye kkiriza emboozi ya muno yeeyongere mu maaso naawe ogifuna chansi y'olulala n'oleeta eyiyo buli bwewo comparing n'ogamba nze n'abaganda bange bana omuti nange n'abange oli muloge wano meaning tewekkirizaamu ng'omuntu buli mboozi omuntu gy'ayogerako oyagala kwepaatiikawo kyera abantu we bano ojja musanga ajja kusanga ne bbaawo ayagala okwebaka naye wano muloge amagulu kubanga tasobola eno switch gyalowooza nti that is value era abira manipulative era abantu mwewale nnyo abantu bano abalina kye bayita love ambush akuwa omukwano mungi nga yakakusanga omuwala tomumanyi yakakumiitinga mumusawo nkwagala nnyo tufuke ba best friend tunenkya tulye ffenna enkyakutwala out mubagende mpola. Those are manipulative people. They are looking for any time to get you humble. Then bakuloge. Era omuntu yenna n'akwerijirako omuntu anaaba ow'amazima akwetegereza n'aku-approachinga mpola mpola dino ne muberekerako paka wali oluddako ne mwenyumiza si kuweewaayo olunaku lwonna oyo manya ayina engeri gy'ayagala okuyingira mangu akuloge. Nze bannange ne mbagamba ndi titi n'akabiyiga ndi nze saaga nnyo basomesa byensomye sooka ne ndeeteka mu situation ne mbiyitamu nentegeera abantu love ambushing avoid them bwaba musajja he wants to manipulate you to get your legs
bwaba mukazi she wants to manipulate to get something from you mwewale nnyo abantu ababambu olumu aba n'ekirwadde kye nga ayagala dde okukitambuza n'akulaavu bombi ekakazi kalungi kakanneekubyeko waayi kamalegga olwo oli mulogolo bw'aba akuloga okufa siriimu omutambula omusemberera omunoonya olwoddamu erowoozo gambe ne maama ngazze mangu ngazze nnyo era omuntu okumulaba nti wano owonye mu nsi kye bagamba nti omuntu akutumula n'agamba nze sirogwa aba yeetekakasa wano teyeebaka na buli nkoko teyeebaka na buli mbuzi tewali amalaga mukwata mu kifo kino ekifo kirogeramu just n'okukwatako obukwasi omuntu asobola okukirogeramu kino n'aloga zino zonna eyali omuntu omulungi ennyo yakukambi nnyo n'odiba nnyo era weewalenga nnyo omuntu yenna abantu naddala ffe abaana ab'obuwala mbasaba busabi era mbeegayiridde abali eyo muve kuwuliriza ensi nti manya okuwooma kwe kulungi manya ssente omuntu agenda kuttira Sakurena akuwe $2.5 akuttire omukisa gwe ogufuuka Prime Minister wa Uganda kubanga aba bamusomera noonyayo omuwala ali bw'ati ne bw'ati noonyayo atya mmwe mbawo ekyokulabirako mbawo example z'abantu abalina emikisa gino nga tomanyi olina ekitangala naye nga kijja nze kuwe buli woyita abantu bagamba oli mulungi n'olwomanyi tonyumye naye ng'olaba otonnatuusa n'oba oyogedde ebintu nga lwala si byamagezi n'oba oyo bantu balowooza oyogera byamagezi ensi eba erina omukisa naawe olaba nti bw'okyalira abaganda bonna bakwagala bambi weewale kwata amagulu gabikke oba ne baganda nga balina babba baabwe beewale ogwo omukisa gw'okyagulina olaba ne bw'oba tosomye mu class oyita I don't revise but I pass because everything is recorded for you to be what you have to be nze munange zisapplyingako mulimu gujja buzzi okyalina akakisako sakro waliwo agenda okukakima waneeno waliwo abantu nga ne bwa applying omulimu tewali amuwa baba gubajjajjako dda kimuyita ekisidaani oli yeebaka naawe n'agukusokomolamu era edda abazadde ababaana babagambanga bika amagulu go osevinga future yo sigisevinga togenda kufuna lubuto emikisa abazadde bo gye baakuteekako emizaale wazaalibwa nti esi olina okukola rediyo yo laba omuyaye ensi yagyonoonayonona dda naye omulogo amugambye noonyayo akaana koolaba kalina emikisa abantu bakatambala abantu ba rediyo goli muto tomanyi otambala nabakwano bakwana bakola ku rediyo bakwano tokimanyi nti omukisa gwe mukama akwalayininga oli agenda kukuzuula ye yayonoona dda abamu basaddagadda n'abaana baabwe ajja akwebaka akwogerereko ebigambo eyali ayagala rediyo otandike kugamba nze njagala kwebaka bwe basi ng'oli awo olwo omukisa gwakunyakudde otegeera nti omukisa gwange bagututte ng'olaba ebintu ebyakujjiranga amangu kati bizibu okujjira because we especially we females mukama yakiga because ffe tulina okuleeta why we females here it's more dangerous for us because abakyala you do rebirth muzaala mukomyawo emyoyo egyagenda emibiri emirungi we bring back some things we don't know dating omulenzi nga tomanyi wabe batemu nende okomyawo omwoyo si ekyo so you can be a target okitegera naye kati abaana abawala abatamanyi naatwe nga ze bankubye mubukubi bugalo bwamala okukuba engalo azisiimuzaawa okitegeera bwazisiimudde atuttawo olumala ng'otandika musawo nalina bosi wange nga njagala neggayo no bwe yankuba engalo natandika okukola nga bosi wange muyinako ebbuba oba kati no kangambe olwo bakuloga obiraba ne weekaza mu nsi kubanga oba oyagala osigala ekikye wali ekyo osanga omuntu eyagwa asigala yenyumyako nze gwolaba nali bwe nze kati nze gwolaba nali Bungereza nandi mugagga manya sinnawoona bandi muloge niwe ndekerawo binywa ensi yo n'ebinywa n'ogamba oyo omukyala yali Bungereza awo toli muloge omuloge yoonojja bannange nze naguze emmotoka kati esikanku example bw'ofuna $8,000,000 essaawa eno n'oyita nze ne Brian ne bannaffe abalala nga bw'otumanyi mu ruumu eno emu ezo $8,000,000 zinaamalawo bbanga ki naye bw'ofuna $8,000,000 ne weesibira mu ruumu yo n'owandiika akapapula ku kapapula n'oyitawo omwezi guno tugamba mmanyi omwezi ogwedde nafuna $8,000,000 oba toli wala yensi ffenna tuzaalibwa n'omukisa omuzaale kye bayita star aba religious kye bagenda okugamba ekitangaala ekikulimu tuzaalibwa fe abakyala munange kiriwa wano kiba kitubaakuba kiba kibikkeka buubi omukisa gwe si mukombe si mukwatemu gugwo okyagulina kati mukazi wattulaba bwolaba ate abasinga otwala olumu abaana ba relatives
nakwononera obulamu mbumanya muzanya mukola biki olwaba akukozesa kujjako kitangaala kyo omwana yali yagwalwa nawa ne bagobawo wali yali asoma takyasoma so woba oli eyo naddala bannanga abaana ab'obuwala abalezi kambagire abaana ab'obuwala mweyambe to protect all these things. Protect your middle part. Abaana ab'obulenzi ekintu kyammwe ekyo mukiraba mu kiwanvu bwekiti kivaamu mubiri gwammwe ne kifuluma. That is how it is elongated to bring you as much trouble in your life as it is. Because spiritually kankujire omuwala yenna nga bamaze okunduga bamaze okuntekamu ekitangala kyange bakitutte kigenze bamaze okutwala omukisa gwange niyo nzuula bwe mbasiri good person nabagambye waliwo omusajja ffe wali negative ne positive wala nto balina emisaayi emibi ngagenda kulowooza how they can pay back how they are not yet healed. Bw'aba ayagala kupeyinga bba kubanga ayagala mukisa gwe gufuna kuko kulunga tayagala genda nga bwe nagamba mujagala genda mu town yesa agala kuyita straight jagala genda panya. Bw'aba agenda panya agenda kufuna omulenzi ali very alina emikisa gye bamukubira manya biki bamwagala nnyo waka naddala bananga abaana ababulenzi ng'omanyi maama wo akwagala nnyo maama wo akwagala nnyo tekigambo mukiwulire nga yo mom loves you so much era ng'akigamba kumba ekintu kye ky'obusajja buli mukazi ajja kikozesa okukuggyako omukisa gw'omuzaale because a man's soft heart is your mom. Ate bwakwagala ennyo nnyo 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 meaning n'ebirungi ebimulimu obirina biri built in you. Yabikuwate tomusali n'ebirala bino betugambye mbu biri musaigo byakunoonyereza ye mama wo akwagala ennyo bikujjira mangu ng'oli mulenzi. Nti omulenzi mama we gwayagala ennyo okufumba si kuzibu ate nga badde bamufumbira obulamu bwe bwonna. Omulenzi gwe baagala ennyo tomugamba kunaaba. Aba yagenze kubanga amanyi mama we akola ki? Amwagala tayagala mmulumya. Bw'oba oli that kind of person avoid prostitutes bambi ne obanga ofa avoid. Funayo mukazi wo oba ali atya oba mugenda kulwana oba funa oba mukyala ofune n'omulala but concentrate on one person who really wishes you well because what you carry is bigger than you. Okay. Akuloga so kulogera mu ne maama wo omusajja osogera ne webaka n'omuwala maama wo kumakya n'afuna diabetes n'akufaako nga just sex omusajja osobola kubaka n'omuwala leero kunokera ku macyange wammwe ate waka ni mama wo gyavya babamenye ne bababba ninga gwe base n'omuwala mulala yeyambulirira mu maama wo. Are you serious? Yes. Why do you think there is a saying okusala nazala nsanga amalalo? And Nazara who loves his son so much, you will never do anything to that son if that son knows how to protect him. Wabakulonze gwe bba mukyala we minto sobola muluga gwe gwakulonze n'omuloga tebikola gwakulonze abakulonze atakwenda akabakulonze omwana ayagala nnyo mama ng'amwagala nnyo omulenzi nalonda omuwala n'abeera n'omuna ataba mwezi abajja kubeera very successful in life. Very, very, very. Because abasalina mukisa gwe gwokka n'ogwa mama gukola ki? Ogw'olwera nti waliwo bamama bagala abaana babalezi ne babaye basasimuka n'atandikirawo essaala. Nti kati kiro ky'olina okwegendereza obwenzi ogenda kuba mama omusisimula buli akuteekamu eddagala naye yali mutadde buli era waga mama wange munange yafa akyali era ogenda okukinooza ng'omusajja mwenzi nnyo gwe wettira maama wo kozi nga mama wo takwagala. Awo osobola okukola by'obwenzi bwo awo oba ofetinga mwana wo obuwala asooka. So oba tolina maama wo oba maama wo yafa naye ng'oli musajja oli mwenzi nnyo ng'olinayo omwana ow'obuwala ng'omwagala nnyo kati kiri the other way ng'oli musajja oyagala nnyo omwana w'obuwala asooka ebintu bigenda mutukako bingi oba olikola ebyo bintu kubanga omuntu wakuloga nga toyagala ng'oyagala nnyo omwana bikwata mwana wo muwala asooka. Buli bwogena n'okola obuli naye yeyambula bannange bando ogana akala kage kantama kali kalungi nga kati kayomba kumba abakazi bazze bakana bakweyambulira ngo tebikwata jjukira begenda straight kuki ku mwana wo. Era abasajja abasinga abakola ennyo obwenzi bazala abakazi bangi nnyo ogenda kusanga abaana b'obuwala munnange bafuna obuzibu mu kufumbirwa kubanga abakyala buli baloganga tebaloga taata yekka ne bawala be bonna bojjuka taata ye ate aba ayagala nnyo abaana b'abawala.
so ekyo kino kitunulira nti bwekitwe kijja fe abakazi waffe luggi nti mwana wa buwala wa bulenzi omuwala asobola okuloga nze n'alogeramu ekika kyonna fe abakazi that's how bad it is omuntu asobola okuloga esi n'aloga ne family ne basista bo bonna nekijja twala omuntu omu okwetereza abamu tuli kwetereza bintu ebabaloga abantu edda kyo bagamba senga woyo bamuloga obutakola ki okitegeera obutawafumbirwa naye takola ki kati awo gotandika ku cleaninga sako notandika okwa omanya nti family affe erimu abantu banabadde bajja bazanyisa ekifo kyabwe kino otandika okikuuma kati otandika okubeera family game changer kati omuntu wategeera nti bamwonoonaawo oba ogenda kinyola ku maaso asobola kuwa wawo any possible way weriri nti asobola okuwona osobola okuwona bulungi naye kitwala